Yes, watu yingidewo abo Lugambo amanya matalage chencha shedi yana kalema. Biwa mune President Segria oli bulonji. Nyo. Wow. Kati njine kintu kyembadde kinumya omutwe. Kyenjagala sooka nkubuuze. Olowooza mu relationship zino ze tubeeramu emyaka giyina kumatalinga kyenkana. Tusooke ku nkuba. Ate gwe toyingiddeyo kuba etonye kuba yatusobedde etonya mu January naye ndowooza bikisa myerere. Kati relationship nendo kale tekyatonyanga ngaluli tonyamu akasaanidde n'akasaanira n'akasaanidde mujja ginoonya mubuuza tonyamu akasaanidde wange ereke tuwebwe etyo kati munaye relationships kintu kizibu nnyo bw'ogenda mu makanisa agasinga abantu baliyo lwa nsonga nga 3 relationships ndowooza eri ku mwanju nnyo ensitole zisinga otutambula essaawa eno ziri 3 story ya Namere Justin ne Kennedy Nsubuga gwe yafunye story ya omusajja oli ow'omuyizi ow'emyaka 15 omusomesa story ezo zonna zikwata ku kintu bwe kityo mpozi tubajjukiza nti oyo kati ne bw'omugjawo abantu bamulabye Bukedde akuleetedde story eyo ogisomeko ogiggwennyalwe engeri omusomesa oyo Katose Enfuma yabadde agenda okukola ebyo naye story eri controversial nnyo yali badde enyuma okwogerako obulungi singa omwana oyo yabadde aweza emyaka 18 naye ngeri ataweza myaka 18 kati oyogera omanyi nti oli muto kyokka bw'otunula Ssenfuma omuzadde bw'aga nti yaweerezza message nga yeefudde nti ye mwana ndabamu balooya nabo bagenda okugaa nti Ssenfuma yasindise message nga si ye Ssenfuma ngani agisindikoro anti kati yanoonyaawo omuntu awo gwaba wayiriza mu yasindise message ng'omwana munne kiyinza obutakola ekyo anti kaakati wetuba tukoma ne story awo tunoonye nti amazima gafeeyo just mazima you know justice if it prevails kitaasa ebintu bingi nti omwana muto kati abantu ndowooza kyebava bangwira okudda ku Namere bannange lwaki abantu bali mu kumuvuma nnyombo simanya akaana kato simanya biki waliwo obuzibu poliisi yatuuse n'okuyingira mu nsonga za Namere mbuki negamba bannange mutuleke kaakati gwe tukwatako ennanga avuma oludda olulala agenda tubendegera andi nga buli omu avuma abavuma Namere basuse waliwo bwannaye boogera ku Twitter omuntu yakoze kale seetaagala tunnyonnyola bakola post ne bamulumbanga gy'obeera obayazizza musango naye yafunye muntu weyo ne Justin Namere yakaanako ne Farida batera kuvunaana nnyo basajja abaana abato yakaanako ne Farida nakazibwe ku musajja era naye ebintu bya Namere era nze munayo nawulidde nti afumbirira sase kulowooza awangudde nga ndowooza nti byali birala oli yali muntu mulala kati ono yafunye muntu we mwala ali mulalo tewali buzibu ne bannaye mwogera ate kisa aboogera nabo tebaagala boogerera ku baabwe kati awo njogera nga looya wa Namere kati kanjogere nga looya w'abantu they are entitled to their opinions kati obuzibu bwe bujjira ng'oyogera ebirowoozo byo kuvvoola muntu naye singa ogamba yafunye olulenzi lwe oluto olulungi kati ng'omu asinga ku munne emyaka ekyo tekiba na buzibu naye kakati waliwo yakubye ekinnya ekinene n'alyoka akolawo ebintu awo byakolawo ng'olabira ddala si bituufu nga poliisi bwe yagambye nti bagenda kuvunaana omuntu olw'etteeka liri act computer misuse act okuvvoola omuntu ng'okozesa ebyuma kalaga nti tugenda dijjayo naye bombi nebalabula Namere naye avuma atakulekera tomulekera ennyanja atakulekera tomulekera ennyanja ekuttuumira omanyi ennyanja ejjudde amazzi mayitire naye ogenda oyita kamireka agamungi gakendeeze bannaye muleka abantu kakati ndoza tubaleke nabo relationship zaabwe abaana ba Namere baani ati kati oli gwe nayogeddeko gwe baali owenkayana ziri zasooka ono talina nkayana kubanga omwami ono Nsubuga gwe yafunye Kennedy talina muntu yavuddeyo nti nze omuntu wange bamututte kati gwe munnanga atazaalanga ku Namere muoba okayana ki Namere muwala minisita tubabuuza kitaawo yakubulako waba teyakubulako banno baleke
bamulanga Chief Vincent Sempijja tata wa Namere eri ekalungu era minister oyo bya defense ndoza tebamukyusa sibanga njogedde ekifuna era ndoza kiki kale tubaleke kakati waliwo amawulire agafedde babazikanga ebivume biri kuli oyagala somamu ebimu wasomeyo tosome ekivumo soma kiringanga ayina wegambye zijja kumanya we zigwa oba enki ani agamba azita zi merchant bannange omwana akaye naye niwe kati mwagaliza okufumba obulungi waliwo amawulire amalala agatali ga bulungi nnyo munauganda mu gye America yafudde bannayinga abantu bafudde nnyo ne oyo muwala muto omwana ono bamaze omutuusa bagenda kuziikibwa emusi z'abazungu ekyo tekinamanyika kati naye waliwo ebitiibwa bye baakoze abadde atuyitiramu Philip ono gwe tukola naye amanyi omuntu muno nga omanyi omulambo ne baguleeta mu bitiibwa keyo gye bamuwadde yadde y'amaanyi kati olidde yadde munnansi waabwe basirikale banne mujasi waabwe ne balyoka basimba ennyiriri bwe batyo okumusiibula kati waliwo bazinze bendera eyo okumala eddakiika obanga mmeka oyo mwanyina omuddugavu nga ndabanga muzungu ate omulala badde akuyene kati awo bendera bagijjako kati bazinze bendera eyo okumala eddakiika nga 10 naye nga bali wali kugamba mumpola mu magezi kale mu ngeri y'okukwata empola okwetuwaze n'ekitiibwa abantu nozamulaba bakwata le bendera waliwo wano baleetewo omusango munene okujolonga bendera y'eggwanga oba ojolonza eggwanga kati bagisibye wali mpola lwakuba kanguyawo kati ne bagireeta bagiwa mwanyina kati ate n'agenda n'agiteeka ku sanduuku oba abadde munne bakitegedde bulungi kati awo byebitiibwa so njagala tuggyemu ekintu kimu engeri gye bakwata abantu abakoze eki ekyokubiri bendera giwa ekitiibwa waliwo wano omusajja yagenda najja bendera baali bagitimye nga pulezidenti ajja kati nga olukiiko lwa nam ne G77 summits plus 1 China kati n'agenda n'agitimbulayo kubo n'agenda nga bwagizanyisa naye mumanye emyaka gikusibwa olw'okuzanya kati bali kye bava bagikwata bulungi bendera ya America y'emu ku bendera ezisinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi n'okumanyika yes n'okuzanyira ku luyimba lw'eggwanga n'otandika tudukyusaamu nga bwe baddira lutalo David Lutalo nga bamuyimbisa tubongoote ng'alinga vola pasita Bujingo kakati bannaye oyo teyali lutalo tukibaddiramu bulungi naye omuntu yayimbanga olabye ddala nti lutalo yakola ki yayimba abantu bakwata amaloboozi g'abantu ne baddira ku kompyuta okubakyusaamu software gozimanyi balina engeri gye bakukyusaamu kyovulaani waliwo n'oluyimba babegako olubadde lutambula nga baliwo abantu nga babiri simanya nwangi simanya ate aliens naye nga lwa muntu omu wabula birina engeri gye babikyusakyusaawo artificial intelligence efuuse ekintu ekirala kale Tuzaako kiseguya. Kakati kasoke kalenda ya Bukedde kalenda ya fulumye da no tulage kalenda eyo mukuru Denisi tujetanire bulungi nnyo wo mutu wabaje agadde nga webweru eba yakasente nga kisente mmeka bali mukonkeberera kawo kebererako ndaba wana mawulire Cecilia Ogwal yenyini tyafudde kitalo ddala Cecilia Ogwal ono omukazi bana yatamanyi mukazi ono omukyalo ono yaliko Miss Uganda mwaka ga 1962 nalulungi yali nnyo ku opposition nga wakanya government mbudde buli nnyo naye naddirira mpolampola nga akolagana buli ne government okulaakulanya eggwanga era abadde member of parliament woman MP wa district y'Eddokolo afiiridde India batajjanja bakookolo yakulirako UPC wano Obote yagendera mu buwaŋŋanguse ojjukira nga ne baakena kati abagikulira bakyali bwana nga bali Zambia bannange kitalo nnyo ddala mukama muze mirembe
katuddeyo kalenda yaffe ibanne naye nagambye wano nti nga tutandika nti okufa abantu basusse okufa naye mukwano gwange mumita tuba tuyingira omwaka bangi ababagenda Sharifa Nakanwaji abayingira nga bafa Sharifa Nakanwaji naye katongera okusinzira abafamire Sharifa Nakanwaji naye ankubidde essimu nanga afiiriddwa mwanyina Swamadu Abdu Texas Houston banna kitalo katongera komeo Yes, mukulikayo mulango naye ngeni kugera okubajjukiza nti okusoma kunatera okuddamu omwezi guno gutugenda okuyingira kwa February mwangwe mugule ebintu ng'obudde bukyali saagala mwekwase sawa ya Lugambo Sezgia obadde nga Mantifiki yabagambye mu press conference kakati nedda waliwo wano Stanley mpereza message sesa zamuzamu kutumidde mwanyinaze Jane Brown ku kyoge wakiso n'abalala twasembye wali nga tugamba abantu abafudde netugamba Cecilia Gwal afudde MP Odokoloka kati ate netugamba mwanyinaze Sharifa Nakanwaji wafiiriddwe omuganda we Swamadu Abdul Houston Texas mpozi n'oli omusirikale gwe twogeddeko era twebaza bannayuganda mu nsi ez'enjawulo mu diaspora abafaayo ku bannaabwe nga bafa kati America gyensinga okumanya balina ekibiina ki Uganda North American Association ekikulira Lambert Etibot omanyi beekuŋŋaanyaamu sente ziba nyingi ezikomyawo omulambo mitwalo ng'ebiri ne bamukomyawo bulungi nnyo ne beesondamu bajuliet zawedde n'abalala kugamba okitegeera obumu singa na bano tubwongeramu naye era tukyaziika n'okusonda amabuko byonna so nkutumidde nnyo Lambert kubanga emirimu gy'okola mizibu beeka mulimira Evelyn Najemba n'abalala naye era kitwongerera n'okujjukiza abagenda nti bannangika overstack kamenya bannammwe newankubadde oba ogenze embeera sinungi ne twerwaneko naffe lwaki oba otuuka mu overstack kaakati fik Jamaica ffe twakikutte mu 26 concert olunaku terikola cricket oval lunaku lukulu nnyo terikola kintu kirala kyonna promotions nekikwasaganya lumu kati ntandika neggulo tuli wali wenyini cricket oval bayithe baga nti ebivulu bigenda kukola ekyafikio manyi kyekisemba kyekigenda semba mu guno mwaka awo ekisawa baba kikola ekyo bakiddaabiriza eki naye fiki banyumyamu ne fiki kwe kugamba nti omusajja oyo yali atunda ngoye mu butale bw'omubuulo fik Famaika owa zino biri satu n'okuyimba kwange n'okutandika bisesa busesa wuliriza ohora emboozi profile ku super atulaba Josephat Seguya president owaba Lugambo tulina show ya femu yokka tugalewo ekisaawe ekyamenya record cricket oval abangi kye baagala era gwe tuli naye wano ye fik Famaika gwe mpulira njala mmanyi erinnya ly'eddala bannaayi the fresh boy ate eryo lijja lidi nkongere ddala the King Kong nkongere ddala nze Walukagga mukola ki mu lubiri mmwe kozi ba Walukagga mazima banjigiriza ensonga eyo tebaatuukawo kyemanyi kiri kimu nti nze neddira kasimba akabbirongo okuyimba okutandika otya okuyimba nakutandikira mu ngoye kuyimba nakutandika ku ssomero nakubanga rap ku ssomero neva ku ssomero netandika okutunda engoye ntandika ozitunda mu bayimbi ku studio nenzijjayo ekitone kyange nentandikirawo okuyimba. You must have come from the ghetto. Of course mva Kawempe ate abayimbi abasinga bava Kawempe oyina lewangamba nti wali wegomba abayimbi mu ghetto eyo ku kyalo kyaffe kuliko abayimbi bangi nnyo abasinga ate n'abali famous so nali ngamba alaba ku kyalo naye nga ndaba mwana tebitambula bulungi soka nengamba wano mugezi osoka n'otundamuko engoye downtown biki then okwatamuko ku majja n'okotandika okubalaga kati engoye gozitunda otyo zitubuliramu wino osala ndibota sasalanga ndibota naye nalinga musuubuzi bana bakeera ku makya singa omuvubuka omuteyeeyiya nga toyagala kubeera ng'oyagala kuba ng'okanoonyamu ati awo kikuyamba kityo okuyina tutandika oyimba nasemberera industry nagisemberera ng'ate nze buli eri obuzibu bwennyini wagenda mu studio otwalayo ngoye studio ki Live Films kati ogenda otutuuka yawo kati kyokuyimba neŋŋamba bino nabyegomba dda nenkwata microphone nenkuba hit otandikira kulimba andikira kulimba pist naye owulidde engeri gyenkogeddemu nabyegomba dda nenkwata microphone nenkuba hit
naye kati ng'olidde tekimbuzabuziza kale ngoye n'oziwummuza oli gwe n'otandika kuba mifulo olina waliwo yakugatta nasooka nensigala mu kyembadde nkola nga bino of course I didn't know it was a hit song okay teyali hit ntino nene nnyo naye my first song blew up nga nange sikisuubira nensigala nga ngenda mu owino naye nga akayimba bakazanya mu owino mu mabala bakazanya nentandika okufuuka famous nenjagala nsigale nga nkola omulimu gwange nenkuba oluyimba olulala lwebayita mbega wa bbaala oluyimba lwange olwali olwokumeka olwokubiri soka tusabulemu kapeera kakali kuba kalayika kulukuta bulungi abantu ne bakusiima fresh talent fit for maker hands up mweyale ku mukeeka atasobola lutalo waddeeka tuli babiffe tumenya amateeka yo oyinza okulowooza lwali mwana rhyme tuzikuma ku mataali we don't pay borders bumali bogana tukukuma nali ffe tulina amajja alaali basiraamu mujje tulye futaali gano majje mapya kuva bombo Kampala muwambe kalango pisto kozi oli musiraamu man owulidde engeri gy'oyimbamu kati yo wasomerako wa nasomera ku masomero nga Kawempe Junior Kawempe Royal College Stena Hill School Oxford Muslim High School okusoma byawanvuwamu gera nga bwomanyi kiki nenvaayo byawanvuwamu nenvaayo nentandika okagobamuuko wino ngendayo nenfuna emivumba gyange nenzira nenjiguza bakiboosire bange nebanteeka ng'omuvubuka mwana yeeyi anonye ekyemisa bakiboosire kati oba otegeeza mba ntegeeza abalinga bangulako olina kintu ogambye okagwise mutwalo kiggo era ebiseera ebyo esati twazitunanga kiggo bando nakulaba wabukedde ssebe ekiggo tanakimanya bulungi mutwalo n'omutwalo nakyate kati ate kiba kizibu kunze omutwalo oyinza okuŋŋamba nga sigumanya kati nange baganda bange eri emaddu babuuza ekiggo Kampala tuwulira kiggo mutwalo tusooke twogere ku kivulu kyaffe ddi nnaku z'omwezi mmeka sente mmeka ennaku z'omwezi nga 26 tubadde nga tubala myezi kati tubala nnaku ekivulu tukisemberedde cricket over Lugogo tumale sho Lugogo yo bagiggale yakyalangirirwa nti ebivulu tufune gye tubitwala man sente mmeka okuyingira emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 emmeeza ya milioni 3 sente ezijja mu nsawo yaffe ezisoboka kati enkeera nga 27 tulagawa 27 tugenda kugenda Fort Potro nawo tubalikane tuchakalero Fort Potro nayo tugenda kubalikana then n'emitiyana nga 28 kubalikana kwennyini 28 mitiyana kiggo kiggeeri kiggo kiggeeri oyambala nnyo kakyako ebintu byokwambala kale kati ze wenda wakati nga wenatuuka nesuulirako bwesuulizi kyonna kyonna bwensanze kati kyogamba weesuddeko bwesuuzi nsuddeko ebyangungu ebinyanguyidde eyo chain mulago noga weesuddeko bwesuuzi bino byensobodde okukwata nga bonoozuuka kuba press conference badde yakumakyayi nensuulako ekintu ekiri awo okumpi bagamba embwa ey'amaanyi bagirabira ku njegere z'amaanyi zizi ng'ate nyingi kati awo otegeera nti eyo embwa nkambwe kati kano akajaketi si byennyini essaawa kugambye akagatto kale gwe gwatuka gwafuuka muze gwange okola okwambala buli muntu aba n'omuze gwe si kyekyo kituufu naawe n'ogugwo nyina nange osooka ogumu siva bweru asiva ku nnyonyi ninga pilot kikusumbuwa nange ndi wano mbonaabona nakwambala kituufu wakati akajaketi atulaba toyinza nakategeera kyekategeera mba nina abonaabona nakwambala kakati ayina ttatu yenna okugjako ya mukyala we katulabe ttatu agenda tatu zino nga nyingi tekugambye buli omu n'omuze gwe kati we nayagala nnyo okunyuma kati kuno okwedesign kwetonaatona kano kagambo ki ndabako ba atom kati dino eno kino kigamba fotola dino jajja wange fotola yafotolanga yekufotola yali musajja musuubuzi nga foto ugasobuliraga ne bamutuuma fotola sakala genda nnyo mu mboozi ya famire naye akyali bambi jajja wange yeefiira
omulemirembe bamuziikawo Luweero. Kitegeeza muli Luweero. Yeah. Lwaki batagala kwogera ku famire yo? Abantu abo njagala nnyo babeere nga bali mu mirembe. Abamu tebaagala kamera kati weyo omusajja yakola ki? Yayitamu. Tetugamba yayitamu. So basalamu era jjajja wange mu kumwogerako mu kumwagala ne kubako erinnya lye wanene. Eno no famire name yaffe. Mwena muli ba photos? Bataata bange bonna. Kyebeekole. Famire ya Fotola. Fotola. You know one. Yogera no ku maama linnya lye maama just up. Mama nkutumiddeko. Naye saagala kulabisa nnyo kiki. Abantu babeera bamusumbuwa. Mama afiki. Mama abeerayo mu cover naye. Kakati ate wano. Kati lino linnya kiddiyo. No just kigamba nti self love neyagala nnyo. Banna buli wamu ndaba wali. Kati buno otegeeza kyo. Buno ndabawo semi quiver, semi brave. Wasoma music? Mubali andi nze ndiraga mafini kati kiraga nti njagala nnyo muziki. Kakano wano. Kano kankubyanga mu seminary. Eno semi brave. Nange bwe bulamu bwe nalonda eno bass clef. Nze nono simanyi na bunnyonnyolanga ggu. Ani yabukuba? Nze mmanyi kimu nti no bwa music. Kati kano bw'oba osoma gita n'ennanga kano ne bw'oba osoma sol fa do mi fa sol la si do kati kano ke basoosa ne bakubawo obuntu bwe nze kye mmanyi nti eno sign ya music ffe mu bataasoma nnyo. Eno sign ya music soprano tenor. Eno sign ya music bass. Kati kano ze sol fa zino. Ani yabukuba? Nina kuri wange watatu ali eyo Ulaya. Kati kano manya kirino kino kigamba Born to Win. Eno CD ezanya music. Eno 256 eggwanga mweva Uganda. Kino kigamba Fresh Boy. Fresh Boy. Yeah. Kino kigamba What doesn't kill you makes you stronger. Yabyebyo. Erinnya ly'omukyala wo nga teririiwo? Omukyala simbadde sinamufuna. Tonafuna? Onoonya? Noonya. Onoonya mukyala wa kika kiba naye tutandike maawe. Simunoonyeza ku mpewo naye nja kufuna mu bufunze. Tokutulaba wala mitima. Babadde basanyuse eti onoonya. Omukyala. Ndi musajja no Muganda. Kati omukyala naye nina. Oyina ki? Omukazi. Kati ate ogambye nti oyina obadde weerabidde? Anti sina mukyala. Oyina girlfriend? Nina omukazi naye sina mukyala. Kati omukazi yatya? Omukazi abe girlfriend nga bwe lugamba girlfriend kugamba nti n'omukyala n'okubanga wamwanjula n'omuwasa nti n'omukyala wange kati sinamufuna. Nate mbadde ndowooza nti omukyala yakyalakyala omukazi yakaza olujja nga tavaawo waawo. Situukayo eyo mu luganda olwo olw'ennyo. Kati nze mbyogerera ku luganda olw'okungulu muntegera yange ennafu. Nnyimba ki z'olina zoga nti zino ogenda zitukubira cricket ovo awumaawunge kwegamba kitusukkeko? Abali ku TV okwo bazimanyi kati batandise n'ozirowooza mpitirivu. Baba mpitirivu obungi bwe paba last year ciao nyingi mwana naye nebaza abawagizi okuwagira music wange kuva gye natandikira paka wendi leero bakisukkulumizza nze buli lwimba lwenkola lwe lukuba. Kati kikyogamba abakulaba bangi nnyo nga tulinze ffenna cricket ovo gijjuza bakulinze baako obubaka bw'obagamba buna? Obubaka bwe mbagamba nti ngenda kuwa ssente zaabwe ekitiibwa kye bagenda okujja okulaba bagenda kusukkawo bagenda kulaba ekikisingako. Naye nga lwaki togenda Africa fameka ng'okuyingira kwa layisi seguya tiketi ziri ku ssente mmeka? Emitwalo 2 emitwalo 5 gwe olubuto olunenemu kati waliwo olunene ddala ate ng'olaba kafeenya. Beba milioni 3. Gizi wangamba batalina mbuga ate beba nene. Ebintu bizibu. Bulaaya ayina ssente ye mutono. Uganda atalina ssente. Ayina ye munene. Ayina ye munene. Ojja kutya. Kale abamawulire baddewo nnyo nga bw'omanyi Fit for Maika is the concert to go to wali eri cricket oval nga bakulembeddwa Mary Nambwayo. Yabadde ow'amawulire omukulu.
Badi mayimbi yadde omuyimbi omwowoge. Ng'amyukibwa namukwaya. Kati bino yatandise okuyimba. Namukwaya. Batubidde nnyo mwenna ababadde awo kuki yagula piki bannange badde mwana. Omanyi piki ziri ennene ezirikana zikunama. Obulene bwe yazikunama biwero. Zino ez'okuwanika emikono bwe giti. Ezo nazo biwero. Waliwo ziri ngo ze bayimirirako bwe bati. Yali esse SK Mbuga. Yagiguze kuki ow'amawulire. Piki zo mpire ndo za bbiri okusinga emmotoka. Miliyoni 2. Kuki nze ekya bannaye mwenna mukubire ku kuki ab'amawulire mu muyozeyoze. Divorce mumukubireko. Okitegedde. Miliyoni 2. 200. Ng'oli ku piki. Alex Bongo. Yakuba wejjokoloti. Kuki oyo Alex Bongo le producer wa Good Daily Soap. Yakuba wejjokoloti ku miliyoni 2. Ndeka. Sisobola kwata. Totoka bali abapoliti kigula abagula poloti mufiche motoka kati enkuba etonnya kati poloti za mwezi batwala. Wamma mugule ettaka temufaayo. Nze kubeera ne motoka ne poloti. Bitembuka esinganako neera nze okubeera ne piki emiliyoni 2. Nga sirina motoka. Naye kugeze kamugule. Enkuba wejja nindako ekyo. Era nze kuki namugamba twali wa Captain Mike Mukula ne mugamba mpulira njagala piki. Newe nazira muza bagane akatototono ka miliyoni 17. Wabuze kuba eri kulese. 17. Kati galya ganene gola babazungu babeerako gaba n'ebintu ene mabega ebinene ng'erezo omugenzi yali avuga speaker Parliament Jacob Olanya 2 ngazola bazino kale ezitambuza ezikulembera abakungu mu lukiiko lwa NAM olutusanyusa nebaga nti mubeere kale nga musimayiringa olutusimayiringi so salama lodi baganye njale baluma ate abantu abino simayiringi abagaye bageze bakwateko ng'osika mukiri abantu begga okwogera wenkoko teziriyo nawe va kalenda yaffe oba weeryawo nga betugende omukungu bamuyita mikiwai wanimba eyalima ne Kenzo omunegana muneza Kenzo negana kalenda ojira eya Bukedde family oyo alinayo bamuyita omwami Sebowa Michael Mukasa ow'ekisunku eri mu buddu gye yava n'akulira olupapula nolwabukedde n'alutetenkanyiza bulungi nnyo kati olaba kalenda tukoledde kalenda ogikwata bulungi otambula n'omwaka ng'omanyi bwe gutambula n'ogiteeka mu ddiiro lyo bulungi ng'omanyi bwe bitambula naye ng'omanyi nti yava mu Bukedde nga n'ebifaananyi ebiriko byonna oba obulamu wakola ki otegedde oba obulamu okugifuna ojja ttambula buli we batundira amawulire ga Vision Group n'amawulire amalala gonna mu ggwanga buli ba agent wa Vision Group bureau chiefs bonna buli district gye bali ng'ogigula kakati tugendeko wa Miki aliwo Minisita Musa nesooka osampulingemu ku nnyimba ze alina akayimba mu Firebase ojjukira Firebase nze nkulinza oyimba awo singa okukwagala sigenda biddamu ate onkoze obubi buli nayimbye nasooka nenzina ne munsekerera nti simanyi kati nayimbye akayimba ate noweewuunye nasoma music enyenga kati yakusala tolaba Fit Family kama mbadde mulaga yennyini bamukuba 3 naye nga tamanyi 3 kizitegeeza kati nze nazisanze kuli bijjudde nemimusomesa era yagenza amanyi nti eno semikweva eno semibrevu eno solofan notes zonna kyova olaba kambasomesemu kano era ne bazanyo Father Lwazi Ntege Peter olugazi diocese atusomesa music naye Father bonna rest in peace Father Peter Chitanya Father Mayinja Father Sempagama Father Mulindwa Father Chibanyi wenanga bakusomesa music nyenga bannange Father bafe nga bafudde nene bali bakulu Father Monsinyambwega wonna batusomesa ali nabasooka okukyusa Bible jukira yasoka Hebrew nedda mu Latin nedda mu Luzungu kale balina ogiza mu Luganda Bible mwagikyusa dda ogiza mu nnimi mulimu munene bamonsinyampoga kye beekola bebaleeta ebigambo ebyo byolimu byemutendereza nnyo Abaruumi Abafalisaayo kati Abafarizees oyinza obutya bazza mu Luganda basajja bakola emirimu awo boolaba so obigambo ebyo bagamba musomero Bufalai Didi kati ate Bufalai Didi naye mulala yali wa Somalia oyo yali entalo ze Somalia naye kati ono tuli Bafalisaayo kale n'abawandiisi baali abasajja ab'enkwe ennyo mu Bayibuli abo bennyini abattayeezo laga Abafalisaayo n'abawandiisi naye bannaye njogedde ate nenjukira bye twalinga ennyenga tugenda noweza sisobola kutayogera ku nyenga seminary bakola bubyo kugoba eyo kyesige twade tugamba kale naye kale kansirike
ovanga ku muntu akugoba ate n'osigala omwaga ekisiwo nakugoba n'osigala kuma Wano ayinjagala nenga ne wakabama yatukyawanga nenga ffe tuwulira muntu kyamwagala natukuba ye n'owulira ng'okyamwagala anti kati olaba kati nyenga gye nasomera music kati ate ba musician benkavalinga ate nze mbasomesa music kati obwo obuntu bonna bwezaza kufamanyika nga mumusomesa bonna kati n'abavubuka bano abaganda boys lwaki ekitiibwa kya Buganda Abazungu basobola okiyimba bawandika kati singa badde n'olupapula lepeni ne bawandikira music kati zino dole mifasola ati doze zemutamanyi bulungi kuziwandika naye nga muzimanyi bamwasoma mu nasale kati ezo bawandiika bwe bati ne bakuwandikirako ebigambo twesimye nnyo nga bazigobereza notes buli notes erimu obunene half 1 times 2 1 over 2 bwetyo kati gobala ebyo kati n'olyoka omanya twesimye n'owavwa n'okukabji tewetaaga kubanga ekitiibwa kya Buganda okimanyi kiba kitegeezo kyoba okiyimba kubanga notes kweziri olulimi baba tebalumanya batya bijja kuwanvuwa naye kati nebaze nnyo nze nyenga seminare nga tugenda n'okukuza emyaka 10 nga 16 March nyenga seminare enjeru wali enyenga wali emmere nyingi naye tojja kubanga abasomerayo twali balenzi kale basisita bajja kubaayo tawane naawe eri single school kati katugendeko tuwumulemu naye nga tukoma guno omwaka ebikutte bite yessaala yange eri gwe muganda nga atulaba omwaka guno nze Musa Semwanga ku makya g'olunaku olwaleero tukedde saidi ze Magere right tuli Magere muganda wange tuliwo omusajja mukulu gwe bayita Mike Mukwaya ladies and gentlemen yatandika essomero lye bayita Sulubada High School tetumanyi lyali ssomero lya ndongo lyali ssomero lyaki agenda bitugamba byonna olunaku olw'enkya olw'ensonga kati obudde butukuttemu naye njagala mudigo abantu obawe ekifaananyi ky'ennyumba ya musajja mukulu ono y'omu ku bayimbi muganda wange abalina kye beekoleddewo ojja gamba nti ndongo teriimu ssente teriimu ki naye muganda wange embeera bweti bwetambulira ddala Kingzale njagala Eddie Master omumpeeko katono nnyo abuuze ku bantu bano tulabeyo kigenda ottambula alina compound ejjudde ebimuli eri green mudigosi alinawo kali akantu sikategedde kalinga muganda akabeera mu lubiri lw'abakabaka n'agenda tunnyonnyola muganda nga embeera bwetu bwetambula Headmaster himself newa nange mweyagala owayi kirishya sede mwana munansazira boyi mbadde nkyagikubye ekigo naye nga n'okujamba buuzeeko yoyo tukirira mpola mpola wano kuba njagala tukole bwe tuti ebyaddala eno nvuzeemukko akagendo kabadde kawanvumu obudde bunkutte naye kati abantu kye tubasuubiza nti enkya tugenda tutandikira wano anti kiggwanga wano waka naye walabikira ddala bulungi nnyo Mike Mukwaya amiina idea y'okuteekawo green ono wagijjawa nature njagala nnyo nature njagala nnyo era nga kya butonde okubeera n'ebyobutonde ewaka tutambule mpolampola ntwale kali akantu muno mwemuli eddagala lyo storage okalaba kalina engeri gye kaleetaleetamu amazzi ombuulire kategeeza ki kano just ka fountain just ka fountain omanyi just njagala nnyo okulaga abantu nti bisoboka byonna bye weegombanga just bantwalangako out eyo nembulabanga eyo mu garden city nembulabanga nga biki but just this is a lion in the jungle kali mu ssente nga mmeko kateeka ewaka yes gye balina okumanya nti byonna bisoboka saagala abantu abamu bo bagamba ssente bayinza okwe bannange naye nga just byonna bisoboka kale muganda wange Mudigosi tugenda kuddayo mu studios ono yaani nkulaba nnyo noono omwami ono bamuyita Dr. Mo so konkoneko dokita oli ota dokita kiriwo naye Kingzale nawe jangu ombuzeeko nga tusayininga out Kingzale kiri kitya ndi fit kiri kitya bano bonna bakeerawo woso just sometimes bwe tuba tuvudde ku bivulu nga tebasobola kudda waka emmotoka zaabwe jjukira oluusi babeera bazirese ku office kati nga just wano Headmaster kiba kirina ebisulo ebiri ebyabawala n'abalenzi ekiri abalenzi
binene nga olira. Okay, tugenda kunyumira olunaku olw'enkya. For now we are signing out. Tuddayo mu studios Stella Kayasibwe kiri. Muganda wange musibe bulungi mweraba. Naye nga kitalo nnyo eky'omukyala Cecilia Ogwal. Bamuyita Ogwal. Abadde side z'eyindi yeeyo. Naye by'obimanyi. Boy mbadde sinnabakubuka n'ekitalo nnyo ekitalo nnyo. Mumanyi. Yaliko mu gavumenti ya Musabba. Ajja kwokya tuve wano. St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abava ewaka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku dekeya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo. Tukubire ku simu ezo wammanga. Essomero Buwenga Parents School erisangibwa mu tawuni y'e Buwenge mu district y'e Jinja gy'obeera otwala omwana wo. Ebisingawo yogerako n'omukulu obw'emutandisi w'essomero munnabyanjigiriza omututumufu Zay Wilson Bukayi ku nnamba ze ez'essimu naziweereza 0772 41098 ne 0752 41098. Tugendako tulabe ebikwata ku Cecilia Ogwal wabadde omubaka omukyala wa Dokolo kati bannamawulire batudde program tukyogereko strategies tutakulembedde team yukira afudde cancer mu ddwaliro e Buyindi. Omukyala yali w'amaanyi nnyo mu UPC nga akikulira bakena tebanajja nga bota akyaliri Zambia n'ebirala ng'ebyo bagenda discussing ali Miss Uganda 1962 bano be mulaba yabasooka okuba abalungi kale